Ku lunaku lw'omukaaga poliisi erangirira nga bw'emaliriza okuyiikula ebifunfugu by'ekizimbe ekyagwa e Jinja ku Kakayire Road ne kitta abantu. Poliisi yakolera awamu n'amagye g'eggwanga asako n'ebitongole ebirala nga UNRA baasobola okuggyayo emirambo 6 ate abaasimattuka ne baddusibwa mu ddwaliro e Jinja. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Paul Namaye olwaleero ayanjulidde eggwanga alipoota ekwata ku kizimbe kino era ng'abantu 12 baasobola okutaasibwa. Twasobodde okuggyayo abantu 12 nga bakyali balamu ne tubatuddusa mu ddwaliro erya Jinja Referral Hospital. 8 era tebabadde mu mbeera ennungi bali mu ddwaliro naye ate twasobodde n'okuggyayo emirambo 5 egy'abantu abaafiiridde mu kizimbe kino. Tusobodde okutegeerako amannya ag'abantu 4 abaafudde. Omu tetunnamutegeera bulungi naye ate bonna babadde bakozi mu kizimbe kino. Ekizimbe kino kyali kya musajja enzaalwa ya Somalia kyokka nga we kyagwira yali yakafa omwezi gumu emabega era nga wano Namaye agamba nti mu kiseera kino bali ku muyiggo ogw'omusajja agambibwa okubanga ye yali akulira omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino ssaako ne yali akola nga kalabalaba mu kiseera nga kizimbibwa. Nga twagala kutegeera bulungi oba babadde balina qualifications era tulina samples zetutute, tulina exhibits zetutute. Tuli mugeza okutegeera ensonga eyavuddemu okugwa. Bw'abuuziddwa ku poliisi kye yakola ku bizimbe bino ebizze bigwa mu bbanga eritaweza mwezi ne bitta abantu bw'ati bw'azzeemu ekibuuzo. N'abo bannannyini bizimbe n'abo ababizimba companies ezirina contracts okuzimba ebizimbe bino balina bye balina otunnyonnyola kubanga ate baabawa omulimo nga basuubiza nti bamanyi ogukola ate ne bagukola bubi ne bagukola mu ngeri enkyamu ate ne bakozesa materials ezitali ze batalina okukozesa. So tuli mu kunoonyereza ku musango guno nabo balina bye bagenda kuddamu lwe bajja ku poliisi oba ne tubakwata nga mulimu ne engineers ne supervisor. Ebizimbe 3 bye byakagwa mu bbanga eritaweza na mwezi gumu era ne bitta abantu wabula ekibuuzo ekisigalawo ani akola ensobi ebizimbe bino okutuuka okugwa ne bitta abantu. Engeri y'ekyeyonoonere bw'etyo. Mark Jackson Kasule ne Deborah Zarango, BBS Telefina, Gambuuzi.